Okusoomozebwa kwe tusinga okuba nakwo mu nsi tulema okwawula mikwano gyaffe n'abo abantu abatutwala nga mikwano gyabwe. Tulina abantu bangi be tweyabiza nga ddala mikwano gyaffe era nga tulowooza nti abo be baffe era nga kwe tusibidde olukoba era nga buli lwoba n'ekikumenya buli lwoba n'ekikunyiga gw'okigamba. Naye njagala kubuuza, oyo gw'otwalanga mukwano gwo gwe oli mukwano gwe oba ntegeereke? Gwe gw'otwalanga mukwano gwo gwe oli mukwano gwe naye akutwala nga mukwano gwe. Oyo gw'otadde mu kifo ekisooka mu bulamu bwo naawe gwali mu kifo ekisooka mu bulamu bwe. Kizibu. Oyo nga buli mbeera ekutuukako nga buli birungi by'ofuna nga buli bisoomooza by'oyitamu gw'osooka okubuulirako. Ekibuuzo, naye buli mbeera gy'ayitamu asooka kubuulira ku gwe? Wangi weegendereze nnyo abantu nga buli buwanguzi bw'otuukako omunnyonnyola n'omugaa nti okimanyi twafunye kano naye nga gw'olabirawo ng'ennyumba akomerera. Gwe wagula emmotoka wamugamba n'omubuulira ne ssente ezisigaddeko n'omubuulira naddi lw'ogenda okuzisasula naye ye ne lwe yagula poloti tewamanya. Gwe wakwana omuwala oba omukazi n'akukkiriza ne mwebaka mwenna ng'owasooka n'okkubira n'omugamba sisuze wano naye ye ne lwe yagenda okukyala weekanga bifaananyi n'omugamba munywanyi wakyadde twabaddeyo tekabadde kamaanyi nake sijja kusumbuwa. Naye gwe nolwe wakwana omukazi n'akukkiriza n'omutwala mu wooteri ne mwebaka wamugamba nti owange okimanyi nti kagundi kakkiriza. Muganda wange ensozi iraba lwakuseka naye nsi si nsanyufu. Nsiramu okubuuza ekibuuzo kye kimu. Oyo gw'oyita mukwano gwo naawe gwe gw'ayita mukwano gwe? Oyo gw'osoosa mu birowoozo byo naawe gwe asooka mu birowoozo bye? Sisobola kubeerawo nga gundi tamanyi nti kyatuusewo bwe kiti naye tasobola kubeerawo nga tomanyi nti kyatuusewo bwe kiti. Oyinza obutamanya sijja kunenya era nange nsobola kwenenya. Tetusobola kwenenya, tuyinza obutamanya naye kituyigiriza ki? Just ensi girabe mpolampola. Expect anytime. Yensonga lwaki abantu tugamba nnyo gundi owange yandibadde omulala n'atabeera gwe, omulala yandikinkoze n'oba nga si gwakinkoze mukwano. Gwabadde mukwano gwange fanfe, abadde mukwano gwo fanfe, naye gwe tobadde mukwano gwe fanfe. Gwe gwembadde sisobola kumala nnaku nga sibuuzizza obadde tosobola kumala nnaku nga tomubuuzizza naye ate yabadde asobola okumala ennaku nga takubuuzizza. Oyo gw'olumirirwa ng'ekimukwatako kikukwatako naye akulumirirwa ng'ekikukwatako kimukwatako. Oyo gw'olumirirwa nga bw'afiirwa oba ofiiriddwa naye akulumirirwa nga bw'ofiirwa aba afiiriddwa. Oyo gw'osanyukirako nga bw'awangula oba owangudde naye akusanyukirako nga bw'owangula akiwulira nti awangudde. Munywanyi, obadde okimanyi nti waliwo ebintu ebimu bye tunyumiza mikwano gyaffe abasinga ne babikwata ne babitwala mu mikwano gyabwe abasinga? Oyo gw'oyita mukwano gwo asinga ate ye alina mukwano gwe asinga. Si gwakola ki? Why?
okumanya ono gayiwo abadde alina ebibuuzo byanyumiza abadde abiŋŋamba awo manye ennaku zino ne batandika okugeya naye ng'omuntu akugeya omuntu akufudde akatabo omuntu akunywerako omwenge akusumulirako eccupa emboozi agisirisa ajjako cokolo ca bw'amaliriza n'agitandikira bwe yagikomye n'akugeya engula n'akusunsula noga nti yandibadde omulala ngeya teyandibadde gwe amazima amatuufu gwe kyolowooza ye si kyalowooza omutwalanga mukwano gwo asinga naye ku ye si gwe mukwano gwe yensonga lwaki aferingoke okuba ng'akola ebyo byonna byakola. Munywanyi tuddamu ekigambo bakiyita batya eyo yes akulumya omutwe tomulumya mutwe akwewoza tomwewoza akukaabya tomukaabya akulumya gwe tomulumya akweraliikiriza gwe tomweraliikiriza. nga bwe mwesiimye nga mukwano gwo asinga era gwe mukwano gwe asinga mwakikola mutya ensinga ekaaba sigambye kutijja ndaba batandise okuwoza saala za Mukama naawe tonnamanya oyinza okuba nga bulijjo gweyita mukwano gwo asinga ate si gwe mukwano gwe asinga kati nze naakitegeera ddi ng'ebire bikyuse nga kabadde akasana ekikome kise Mukama